Kakati video eno abakyala bolaba mu katambi abo bakyala bakulu bali ku taapo bali mu kulwanira amazzi. Buli omu agamba nze nina okusooka okusena, ono agamba tojja kunsooka, ono agamba nja kusooka, ono agamba tojja kunsooka. Ku bo ababiri kuliko eyasoose munne era kuliko ayiikiriza munne. Yandibanga omuwanvu ayambadde bbulaaka yayiikiriza, yandibanga ono omumpi ayambadde ekiteeteeyi kya green yayiikiriza. Kati njagala ombuulire gwe ndaba mu maaso go. Omanyi bw'olaba ekintu omuntu ayiikiriza n'atandikiriza olutalo tabula, era bw'olabira vidiyo eno omuntu gw'olaba avuddeko obuzibu omutima gwo gwamukuwadde dda, era sayidi gwe gy'owagira wagifunye dda, era ne gw'okyayiddewo ng'olaba vidiyo eno wamulabye dda. Kati gwe mbuulira ku baana ababiri olaba ani ayinza okuba nga yatandikiriza olutalo luno, era omutima gwo aliwa gwe gutasiimye. Komenti nga mu comment section. Kati abakyala bano ababiri bonna bazze ku taapo okusena amazzi. Ku bo kuliko eyasoose munne era kuliko ali mu kuyiikiriza munne. Ono omumpi bali kumugamba nakusoose tojja kunsooka kusena, yagamba nze njagala gasena ngende. Ono ayambadde ekiteeteeyi kya green ye mumpi. Kati oli omuwanvu akutte engalo n'aziteeka ku mumwa gwa taapu alemese ono okukola ki? Okusena. Ono kyakoze asinzidde bw'ati kati ninnye mabega akubye munno omutwe ku mumwa. Ayinza okuba nga amuggyemu n'erinnyo, amukubye omutwe gubadde gw'amaanyi nnyo, yadde oli takutteeyo naye guno omutwe guluma, bimulumye. Taapu zinene ez'ekyalo zibaako abantu bangi nnyo abalinda. Ova ewaka n'ojja n'otuula n'olinda abakusose bamale. Naye ssebo ne wavaayo omuntu ajja ssebo n'ayagala okukumanyira n'okuyiikiriza olw'okuba ye yeewulira mu bumpi bw'alina amaanyi. Kazi watu bamukubye omutwe naye agamba togenda kunjiikiriza na kunsooka kusena, ninza abantu bangi. Ate ssebo gw'ova eri onjiikirize buyiikiriza. Okulwana kuno ku mataapu ne ku nzizi kuli nnomo. Abakulu balwana, abato balwana, abavubuka balwana. Naawe ndaba oteekwa okuba nga wali olwanyeeko ku mazzi nga waliwo omuntu akuyiikiriza gwe wasoose oba nga gwe wali oyiikiriza. Kankutuuseko akatambi kano okerabireko, naye gwe mpa gw'olaba ayinza okuba nga ayiikiriza munne. Vidiyo nkusaba ogimpereka like, etambule tuke ku buli muntu vidiyo yiyo. Baba tusobola siri mukuba yankuba. Siri mukuba yankuba. Waliwo ensonga wezikuzukkako. Kaakati kino kya bulijjo, bino bituukawo. Biri mu bakulu, biri mu bato. Okulwanira ku mazzi kuli mu bakulu, kuli mu bato, kuli mu bavubuka. Kiri buli wamu, buli kategole y'abantu balwanira mu mazzi. Kino kankibabuulire. Obwana osobola obbusanga bwekubira ku luzzi muganda wange mu bulabye bungi nga bwekuba ng'onoomu ali mu kuyiikiriza munne. Wabaawo oyo abayagala okuyiikiriza ng'onamugamba namusoose ayagala kunjiikiriza. Ate abayagala okuyiikiriza be batandikiriza okulwana. Oyo aba ayagala okuyiikiriza yatandikiriza ebintu by'okulwana. Kati ne mu bavubuka bwe kibeera. Era oyo aba ayiikiriza gwe baba basoose yatandikiriza okulwana, aba ayagala kakasa. Amazzi aba ayagala twala ga kibuli. Kati kye kituusewo ne kuba n'abakyala bakazi bakulu. Bakazi bakulu era bonna nga bobalaba bakazi bamaama, bakazi bafumbo. Naye omu yatuta obudde bwe n'agumiikiriza. Taapu z'okubyalonga ze baakola yini. Omanyi okugumiikiriza ebidomola ebiwere 15 oba 2 ng'olinze bw'otyo otudde walesse emmere ewaka. Tonnabadde n'okugifumba, tonnabadde n'okunywa caayi n'ogaaka ngende ku luzzi. Ogenda okusanga ku luzzi nga layini eri bweti. Ate buli kyalo kibaako omuntu ajja n'ebidomola ebingi.
buli kyalo ekiriko oluzzi oba taapu bwetyo nga ya kyalo kibeerako omuntu nga yajja n'ebidomola kasaaganda. Kakati ogumiikiriza abaakusoose bonna bamaliriza okusena ne wajja ono omutumbaavu nga yesse baakulaga ayagala kusena mangu agende. Omugamba muganda wange nakusoose gumiikiriza mmalirize nawe olyoka osena ogende. N'akulaga mbu ssebo ye tayagala kumanya, ayagala kusena mangu ye kugenda, yalese ebyokukola ewaka, ayagala kufumba gy'oli gwe tolina byakukola. Okitegeera kati kyekituusawo ku baana abakyala. Ono ayambadde bbulaaka yazze mu bwangu n'alinda abantu abaamusoose bamalirize. Batuse ekiseera nga ye yaddako, ono omukyala n'ajja ng'agamba yalina okusooka okusena. Okitegeera era olabanga era yatandise olutalo. Kati munne omukazi omukubbirawo n'omumenya erinnya oba n'omumenya akalevu mb'olwanira mazzi, ogenda okakkananga ku bantu abadde awo bonna bonna teri muntu ayinza kukuwolereza. Abakazi bano abampi nabo boyi si bangu, babeera bakazi ba ntalo nnyo nno nga bw'okiwulira. Kubanga ggwe ssebo woyiikiriza omuntu gw'omanyi nti dda kituufu ono gwenjinkiriza bwe nti yansoose oba nno naawe oba wansasagge nnyo. Okitegeera naye nga ssebo omukazi akubye munne heda, amukubye bontwe ku kalevu wano kumayimini ku mumwa, ate okwo kubanga amumenya erinnyo, ogwo omutwe guluma. Oli bambi yeegumizza n'atakwatayo ng'akutte ku taapu n'aleme kusena, naye nga bw'awulira yakimanyi. So ebintu bino bituukawo era naawe andaba oteeka okubanga wali olwanyeeko ku luzzi oba ku taapu, oba kale nga tewalwana nga wali oyombyeko. Omanyi kisoboka osobola okuyomba n'otalwana, ate osobola obutayomba n'olwana bulwanyi oba ne mwesindikagana. Kati osobola okusanga abakazi abakulu ku luzzi nga beesindika bati, vaayo tojja gasena nja gasena, vaayo tojja gasena nja gasena, ebidomola n'abikasuka eri. Kugamba olutalo nga luli awo ku kadumu awo nga balwanira ki? Balwanira amazzi. Onagamba tojja kiteekawo nja kiteekawo, nja kiteekawo. Babeera awo nga bali mu kwesindikagana bati beesindika. Olumala nga mukutula taapu nga mwena mutandika kutunula ngazi nga teri muntu n'ogu alina yali nusu ebi ebiyinza okukola taapu eyo. So byebyo ebiri ku sayidi eyo. Bakyala bakulu, bakyala bafumbo, bamaama era baleka bazadde bali mu kulwanira amazzi. Naye era ku bo kubaako omukyamu. Kati gwe bw'oba olaba njagala ombuulire, olaba ani ayiikiriza munne? Kubanga bw'olaba vidiyo eno ojja kusobola okukitegeera. Kuggwe manyi buli kintu ky'olaba amaaso go gakuwa omuntu gw'olaba nti ono yavuddeko olutalo. Olutalo luvudde ku ono. Okitegeera olutalo luvudde ku ono. Kati komenti ka mu comment section. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo kuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu mukola omulimu gw'amannyo nnyini ddala. Tanaba kusubscribinga sima kikyolinda genda maaso n'okuba nti ate osubscribinga osobola okuba nti osuba buli video gye mankutereddeyo. Tekako akade okajje mu personalize okateeke mu all binga video gye ntekayo gw'osooka okugiraba. Okitegeera tutambulire ddala wamu oba yasana. Mbagala nnyo. Omukama Katonda abankuumire embeere bulungi. Mweraba.